waliwo abuuziza ekibuuzo n'agamba nti njawulo ki eri wakati wa spirit ne so ngenda kuba nkikuddamu naye nga sinna kikuddamu olina osooka otegeera kino kye ndiko kati njagala ompulirize bulungi tugenze ku so escape kye njagala osooka omanye nti omwoyo gwo gwaliwo bifo ng'omubiri tegunnabeerawo oli mwoyo oguli mu mubiri si mubiri oguli mu mwoyo nedda omwoyo gwo gwaliwo ng'omubiri gwo tegunnabeerawo kyensiba nkugamba nti bw'ofa obeera tofudde bw'ofa omwoyo gwo gulina okuddayo gye gwava kubanga gwo gwaliwo ng'omubiri teguliiwo mwe kye muyita life after death omwoyo gulina okuddayo gye gwava nga gwo gwaliwo ng'omubiri teguliiwo kakati omubiri we gufa omwoyo guba gulina okuddayo mu bufunze enebeera nga recycle kubanga omwoyo tegufa kuddayo gye gwava ne gukomawo oba okitegeera kye nkugamba nti gwaliwo ng'omubiri tegunnabeerawo olowooza gwali gubeerawa kakati omubiri gufudde gw'oŋŋamba obeera ofudde nedda tulina okuddayo gye gwava kakati emyoyo egimu giremererwa okuddayo gye gyava tuyita transcend ascending kuddayo ku cosmo planes oba astral planes enjawulo so bwegulemererwa okuddayo gugenda beera trapped sigale awo makati tegugenze tegulina mubiri kati awo gugenda fuuka muzimu omuzimu kye tuyita disembodied soul omwoyo nga tegulina mubiri negiremereddwa okuddayo ku transcendinga ogufuuka omuzimu gubeera disembodied soul awo owulira nti okululuma we kuva n'omuzimu gumululumirako lemererwa okutranscendinga ne gugetinga trapped kati tegulina mubiri guba gwetaaga omubiri emikyamu kye kiba kigubeera gukulumba tegulumba buli omu gugenda lumbamu abamu naye era tegusobola kumalamu kaseera kawanvu era gukuba ne gumala ne gukuvaamu gumala ne gukuddira kubanga omubiri si gwagwo wano soogera ku bajjajjabo wano njogera ku mizimu bajjajjabo alumba gwe ow'ekika kye naye omuzimu gusobola okulumba omuntu yenna naye guba tegumuyinaako kakwate bajjajjabo tasobola kujja kunnumba kubanga taninaako kakwate alina kulumba gwe byonna bikunnyonnyola katugende mu maaso kakati emizimu gino girumba abantu ekika ababeera mu autopilot ansooka nkikunnyonnyole wano tuli mu kunnyonnyoka so escape abantu abamu tutambula ng'emyoyo gyatuvaamu tuli disconnected to our soul azaalibwa n'omwoyo naye n'okukomekereza nga tokyalina mwoyo kira nti naggambye nti mwoyo guli mubiri experience oba okuyiga ebintu bino ebiri mu physical realm omwoyo gwo gulimu ebintu bibiri higher self ne lower self nakye tuyita emotional body gyeko biri ebibiri byenkugambye emotional body yeconnecting omwoyo ku mubiri gwo kati omwoyo gwo gusobola okubeeramu n'ebibiri higher self ne lower self higher self esobola okuvaako n'osigaza lower self self ekuvuddeko naye byonna bikola mwoyo osigaza lower self nsooka nkikunnyonnyole wano mu bufunzi gambye emyoyo giri mibiri experience the energy of the physical realm senga energy oyo akusukako noba nga tokyasobola mu controllinga nga n'omwoyo gwe tegusobola mukwasaganya genda gamba nedda sobola kukwasaganya kintu kino ono energy simwagala era gugenda kuvaamu it's going to eject awo naavuga ennyonyi n'onyiga eject gwe n'obuukamu ennyonyi n'ogireka ebiseera ebisinga ogireka ku autopilot kakati senga energy asuuka nga tokyasobola mukwasaganya kankuwa example ennyangu basinga tukulira mu environment ez'enjawulo netukula ne ba step mam netukula ne ba step father netukula ng'embeera etukubye father akusobyako step mama akucunya ajo oli mutetegerekeka olina traumas nyingi wegamba nga teweetegeera enda beera traumatized enda kusuukako ng'embeera tokyasobola gikwasaganya omwoyo gwe gulemererwa kikwasaganya genda kunyiga eject kulekerewo lower self of you aya self eveeko nyoba okyabitegeera emotional body ebadde egatta omwoyo ku mubiri efuuka disconnected gamba n'okula nga tofaayo kyafa ku bulumi gwe wenyini weekyawa alina emotion nga you are disconnected to your higher self gaza lower self conscious self yavaamu olaba nga talina kyafaako ate tafaayo okukola ekintu kyonna n'atejjusa higher self yamuvaamu n'alemererwa okugyezaamu asigala ku lower self gamba waali naye ng'ali mu autopilot tafaayo ku ki kyonna kyakola nga higher self yamuvaako n'eremererwa okumuddamu n'alemererwa okugyezaamu kubanga era at the end oba olina ogyezaamu osobola ogyezaamu olw'okuddamu n'oconnectinga nayo abantu bemusanga n'ogamba egayinga yakyuka takyalinga oli nga gwawe otabadde alina byayiseemu ebimuleetedde okwekyawa kati omwoyo gugamba I don't want to experience this energy era ne guvaamu kunyonyodde nti higher self evaako nerekawo lower self naba osanga ng'omutima gwaguba omuntu n'omulaba nga talina feeling talina kyawulira emotional body eri disconnected ne higher self kusinziza ku mbeera gy'abayiseemu gamba wooli naye oli mu autopilot example gye nakuwadde eri okutambula ng'oli ku ssimu n'okoona omuntu kubanga oli ku ssimu toliimu mubiri nakuyita towulira naye nga wooli conscious teriimu nga wooli oli mulamu naye waliwo consciousness yo gyeraze akati bwe tudda ku kiri eri higher self conscious ekuvaamu ikawo lower consciousness higher self bwekuvaamu tegenda esigalawo eri just eba tekyagala beera mu mubiri teyagala ku experiencinga energy oyo gw'oyina teyagala kuyita mu traumas ezo z'oyina baki bagamba nnyo nti omusajja tolina kaaba kubanga you can lose yourself osobola okwekyawa bwe weekyawa wepaba lose your higher self kakati higher self ebeera waawo n'erinda diwonaddamu connectinga nayo ogenda okuddamu okwetereza emizimu ebiseera ebisinga bitusanga ku lower conscious lwaki abasinga gitukuba naye tegukuba buli omu girondamu abo begikuba abo ababeera ku lower self akasooka tufuna enjawulo ya spirit ne so okitegeere bulungi account gye tulina yokka n'olwekyo esheyalingira ku abo abanoonya kubanga eri teriiyo was positive energy always creates elevation peace and love to the gods and goddesses ashe kalo kyerabire eno ye account gye tulina yokka tukasooke tumanye enjawulo ya spirit ne so twagala mu video enaddako
bye.